Nataliya ne Namusoke, ng'era mulimu abalenzi nabo basatu, Kavuma, Mukalazi ne Basajjassubi. Abalenzi abo Kavuma yali wa Namusoke, Mukalazi nga wa Nataliya, ate Basajjassubi nga yayagala okuganza Cissy. Wuliriza nnyo, tuli mu katabo Amaggwa n'Emitego mu Buvubuka. Nagambye woolabye amaggwa tubuulire, amaggwa ogalabyewa? Ye abaffe ani gw'oyinza okulabula nti ago maggwa tokikola? Ye mu ssuula zonna zetusomye ani gw'olabye gwe gafumise ate gasemattuse? Amaggwa n'Emitego mu Buvubuka, Ruth N. Kaboggoza ye muwandiisi. Muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, yenze musomi era nze nkusomera akatabo. Nga bali mu kafubo kaabwe bagamba bwe bati, Nataliya ye yasooka nagane banange Cissy wuuno muleesa abeegambire, kubanga nze bulijjo mulowooza nti mbalimba obubaka mbusse butuusa. Oyo mumwegambire ku Cissy nti obubaka obwaki? Ko Mukalazi nti yali ayagala Nataliya nti ddala Cissy tubuulire ekyama kyo. Ffe baatugamba dda mboliko ekisobu mu bitundu bye ebyekyama nti era kyova ogaana n'okwagala abalenzi. Ko Cissy nga yenna yeecwacwana nti ndiko ki nze bannange, kale maama kabansaleko ebigambo. Ko Kavuma owa Namusoke nti wamma nange ningi yakiwulirako naye ne ndowooza nti mpozzi bigambo by'abantu. Ko Namusoke nti naye bannange abantu basala nnyo ebigambo, kale olwo kisobu ki kyalina? Olwo nno ne Basajjassubi kwe kuddamu n'agamba nti wamma mukwano bambi balimba, kale oba ng'olina ekisobu nze nzijja kukirongoosa, oba kale bwe ndikiraba ngenda kukusalira waakiri amagezi, kuba nze gw'olaba nina mukulu wange yalina omuwala ng'amwagala nnyo nga nze kati bw'olaba bwe nkwagala, naye bambi omuwala kazze alina ekisobo, naye ye baaba teyafaayo yamalirira, era nga nze kati bw'ondaba bwe mmaliridde n'agenda n'amuyamba. Kati omuwala yatereera era n'oluvannyuma baafumbiriganwa. Naawe kati towakana wazira neesiga bw'onaaba n'akantu konna akatali katuufu nze nzijja kukuyamba, ate era neewaddeyo okuba naawe, waakiri bwe tuba tukulanye nze ndi mwetegefu n'okukuwasa. Cissy si ye yali omugezi, ko luno amagezi gaamubula, wazira bambi yatulika butulisi n'akaaba. Kyokka bonna baamwanguyira nti tofaayo, bo bamukwasizza Basajjassubi mbw'ajja kumuyamba. Ko Cissy nti bwe naddayo eka nga mbuuza ssenga ndabe. Nataliya yasooka n'amuddamu nti mwana gwe, nga nno omutandika otya? Agwe tonyega kintu kyonna, ndaba nange wano lwakundabira wano, naye oyo ssebo Mukalazi ye yamponya. Golowooza nti kiri ku ggwe wekka? Bambi nedda, Mukalazi wuuyo mubuuza oba nnembi. Nga nnyabo wange sisaasirika. Enkeera waliyo okugenda okulambula amakolero ejjinja, kyokka ekyabayamba ennyo bonna baali baasasula ez'olugendo, kale baateesa bonna baleme kwawukana olw'okuba mmotoka yalejja kukeera nnyo. Bwe bate abeewala baabasaba basule ku ssomero emmotoka ereme okubaleka. Kale bwe baamanya nti baakusula, kubo nti luno nno kisalidde mu ntamu. Abawala abamu baasula eri mu basomesa, abalala abaayagala okusula ku ssomero abawala baabawa ekibiina kiramba, n'abalenzi ne babawa ekyabwe. Naye essaawa ezeeyo mu ttumbi, Namusoke ne Nataliya baayita Cissy abawerekereko mbu bagende beeyambe. Bwe baatuuka ebweru ne bakwata eridda ku kayumba aka kaabuyonjo gye baasanga bannaabwe nga baabalindiridde dda. Cissy yeebuuza ddala ky'abaakola nga takiraba, kale yaguma. Bonna nga bakuŋŋaanye baateesa okuddayo okusisinkana mu kibiina. Namusoke ye yasooka okubulawo n'owuwe. Nga basigadde bana, Nataliya yabuuza Cissy nti Cissy, nkulekewo oba nsooke nkuwerekereko oddeyo mu kibiina?
kubanze wamma saagala kukukoza ggwe by'oteesiimidde. Sise enziraamu naawe osiimye, mbaleke oba nedda, bambi totyambuulira. Ko Sise nti gwe genda n'ateesa noono. Bw'atyo Nataliya ne bba Mukalazi ne balabika nga babuzeewo, enzikiza n'ebamira. Olwo Sise ng'asigadde bwa nnamunigina, mpozzi ne munne basajja ssubi. Weewaawo, tuula tusome tuli mu katabo kano Amaggwa n'Emitego mu Buvubuka. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, enze mwanjuzi era omuteesiteesi. Essula gye tuliko egamba nti essomero mu kkuto gumu. Sise obulamu bwe bwe yayitamu bwe tutunuulira, naddala ng'omwana ow'obuwala agenze ng'avubuka. Nataliya yali yakasitula bw'ati ekigere okukijja we baali. Basajja ssubi n'atandika okugumya Sise nti tafaayo kubanga asigadde mu mikono mirungi ddala. Basajja ssubi olwasirisa bw'ati ebigambo ebyo, Sise n'amugamba nti nga tannanyumya kugenda wala, asooka amuwerekereko mu kibiina, kuba yali aleseyo ebintu bye eby'omugaso ennyo. Kale omulenzi okugaana ng'alowooza nti osanga ate yali amusalira gangolwa. Kyokka omuwala yamugumya bw'ati. Yamugamba nti we nakkiririzza okujja era ne nzikiriza okusigala naawe wano obw'ababiri, lwaki gwe tonneesiga eddakiika entono ennyo ze ŋŋenda okukulekawo nsobole okukima ebintu byange? Kale oba tonneesiga, nange sijja kukwesiga. Olw'okuba omulenzi yali tayagala kunyiiza muwala, yakkiriza. Ye n'asigala ku mulyango, kyokka omuwala okuyingira munda yafuuka musugwekanyanya, mugenzi tazze. Musajja wattu yagenda kulinda nga buteerere, okumanya nti mulimbe ng'obudde bugenda na kukya. Sise olwalaba ng'abulidde mu kibiina n'agamba nti olaba ntebuse luno ndifa bukadde. Mwana mulenzi yanyumiza banne ng'omuwala bwe yamusaze ekikuubo, bonna ne basooka bawakana. Kyokka ng'omulenzi amaze okwennyonnyolako beewuunya era baaseka, era bo baakakasa amagezi ga Sise ate ne bakakasa n'obusiru bw'omulenzi. Nga n'omwaka ogwali gusiibula essomero bwe gwali gubawuubira akatambaala, kale olunaku mulindwa lwatuuka ne batuula ebibuuzo, naye okugenda okuva mu ddongoosezo nga ye Sise abikubidde waggulu nnyo. Nataliya yayitira ku lugwanyu, Mukalazi ne Kavuma baayita bulungiko, naye bambi Namusoke byamukubira ddala n'enkoona n'enywa. Ati yagenda okutuula ebibuuzo ng'abaana batandise n'okumuyisaamu emimwa mbu yali alina olubuto, nga bamanyi okuzisomera mu bbaasa bo bagamba mbu lwa Kavuma. Kyokka nga kirabika nti ye Kavuma alwegaana olw'abakadde be okubeera abakambwe ennyo. Nga Sise amaze okulabika nti y'omu ku abo abayise abagenda okweyongera nate waggulu, ayongere mpozi n'okubangulibwa ennyo, munnange yatandika okwebuuza amagezi g'abaasala okulaba nti asoma nnyo amaleka emyaka egyo gye yali agenda okuyingirira, naye gye yalabirawo nga gyali gyakaweereege. Yalowooza ku munne ebizibu byali bimutuuseeko era n'alabika ng'amunakuwaliddeko. Kyokka oluvannyuma yanenya nnyo munne mbu kuba buli ssaawa ye mu kifo ky'okulowooza ku ssomero nga ye awandiika mu baluwa ga Kavuma. Kale Sise kwe kwebuuza mbu yandiisa atya oyo? Weewaawo, essuula wo weekoma, essuula ey'okusatu ey'akatabo kano Amaggwa n'Emitego mu Buvubuka egamba nti essomero mu kkuto gumu tugiwunzise. Bwe tunaasisinkana tujja ssomero ey'okuna egamba nti tezigattwa abuulirira Sise. Weesunge weetegeke, nzijja kudda nayo mu episode egenda okuddirira. Mbasiibulidde wano. Ssaabasajja Kabaka awangaale.